bebanga bitufu bamukubye obusungu abana bungi bukyajinga n'akabaleeta ko bamulabyeko bakanye misana ate yakabye kiro n'akaba kusawa 3. The man is not good. Obusungu yajjukidde bujjukire bayabaddeko bia. That man was not good. Anti munange shaina so nero ite tumulangira ku show n'atakola bubadi buyitirivu. Ya. Mugire muwagire banne mujja kutta abantu. Zirange so kwelanga nyigirizibwa naye ntekingana kufuna omulero nange gwe nyigiriza. Tolo. Gwe bowula ng'onyigiriza naye gw'onyigiriza. Nero akitotandikawo essomero. Eyokunyigiriza abayizi. Banyigiriza. Finally, Alien Skin avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya chicken okubeera nga Kamanda Mudogo omu ku ttiimu ye yamukubye. Okusinziira ku naye Alien Skin kuno ekubanga kwe kusaasira oba okubagiza omuntu eyafunye obuzibu anda komandi yo olemu. Yagambye akasajja nga kalina obusungu bamukuba misana yakaaba kiro ssaawa 3. On top of that ate ku muddwaliro bamuddusayo kiro ssaawa nga 7 8. Neŋŋamba Alien Skin ino naye tagenda. Actually ate nga bwe kiri Alien Skin kyayogera ye kyekyo. Actually nera nga bwe kyali. Kubanga okusinza ku butambi obulaga nga Kamanda Mudogo asazeeko chicken bwali bukyali misana nga butangala. Kale bubeera bwa lwaggulo zali mu ssaawa nga 11 oba nga 12. Okitegeera. Akatambi ke twasooka okufuna ka chicken nga tutegeeza mbu bamuyisizzaamu empi n'ebi twakafuna ssaawa nga zigenda mu ssaawa 3. Actually twakafuna mu ssaawa 3 2:5 ku ssaawa 3. Ate akatambi okugenda mu ddwaliro awo yatanagenda mu ddwaliro ng'akyali mu mmotoka agenda waka. Ate ogenda mu ddwaliro musajja atubamutwalayo kiro olw'ensonga bagamba mbu yali anyweddemu kokkenge ku pate gye yali so obulumi teyasooka buwulirirawo yamala agenda waka na refreshing agenda olaba embeera si nnungi ng'akabedo baakaseseetudde ebikonde bye baamukubye kwe kudduka mu ddwaliro. Yeno sofa embeera nga bweri eri chicken ne Alien Skin byalina okubeera nga ayogera ku eyo ensonga. Chicken abadde kyali waffe nnyo abadde atubeereramu nga nkyali ku Fangoni abadde atubeereramu nnyo nga nkyaliyo ku Fangoni. Simanyi kati kubanza nali navaayo naye nga mwana chicken okusaasira boyi byonna ebyakutuuseeko ensonga zireete ne mu palamenti omanyi kye tusobola okukola kireetere ku nsonga naffe togenda eri ku poliisi naffe ensonga ez'ekiniga ate olidde ogwo tomutwala ku poliisi kuba ali bulaasi ensonga zireete mu baniga bigwire mu baniga tumwambule empale tumukubire embooko mwana wange kulika omwana alyoka alajana omwana abeera ne bamufutyanko ekitiibwa kye kyonna ne bakyonoona omwana agenda okulaba ali ku intaneti ayogera bamuwogodde ne bamukwata bamukuba bamumenyamenya omwana agenda okulaba ng'ayogera ng'amanyi badde bannanga amatama nago bagakubye madooga yani oyo omuvuka mudongo tuviire ku baana ovanga ku mwana asitudde abasumba n'ensi bonna bazze kulaba mwana ono Uganda's main cash crop mutuviire ku mwana oli nembeera ki mwanange nga nsanyusa okulaba nsanyusa okulaba mwanange nze nsanyusa nnyo munnange omusaayi gwa Yesu gukunyiga ebiwundu mwanange mukama akolera ebyensonga akasente nkawanje mwanange patekeko sente z'omulwadde wange kubanga kino kikabuka bannange omwanange zetako omwanange esimu munnange nkola ntya bagiyita bibuuza buli kyenda bakibuuza sauti ya munyonge bannange nno tinakayibatikazi sauti ya munyonge kikeni analiya umbe wangu waliye Omugaga Jazir olabye n'obulwadde kulaba mbanda bya Jazir Jazir yategeera ssente
tazikuwa zigende emperekeze Mami Jazil mukazi. You know, when I met Jazil, I met a friend. Taina tabubangi. Just simanyi aina yabamuwalana. Mpayo omu nkugulira ekizindalo. Mpayo omu nkugulira ekizindalo ku zino sente. No, wesembereza nnyo abantu abatasoma bye bivaawo. Wakati ono omwana weebuuzeemu alina future, alina bills, alina obulamu bw'atambuza. Kati wamala wano omwezi. Okitegeera. Andi ensi ebadde etandise okweta. Okitegeera. Yeesumulula. Kati wamala wano omwezi enju gy'alimu, enju ye gy'asinga okwagala eyekyajja. Ate agisasula. Enju yebbe omuli fanijawo. No, bino bintu tubirabanga ebyokusaaga kati. Naye kati chicken essaawa eno. Buli omunze obwedda nsoma comment. Mbaire muzeeyi kumbucha kubidde. Kati yankubidde. Nangamba bunno baamukubye. Nemugana birabye nanga aliwa. Nemugaga nsoke ntuukeyo. Naye kati ono omwana waafa wano. Buli abadde agamba mbu komanda mudogo okuba. Nga batandika baagala justice for chicken. Nika Uganda police wano webagidde mbu terina kyesobola kubanga bagenda kuba buli omu bamutte ate nga lwaki ekiba kikulwanyo nze neewuunya simanyi oba nakuzibwa bubi naye gwe meme kuba muvubuka munno ekijjawa agamaanyi onogamalira ku muvubuka munno ekyo kikulaga omuntu aba akulinako ennugu yokola bimuluma just obuntu bwoboyina obutono bumulumya omutwe kubanga nze neebuuza by'amaanyi noga kanfunye ekikonde nkubbe sayidi bw'omanyi ogenda banammwe nze mu ddwaliro ngenda ba brother wange nene yakubye brother wange kikeni ngenda kubatta balumpa omukuoma ate sisaaga muyinza okulaba nga nseka sisaaga nekali mulabe omwana we bwamutadde omwamutuusiza mwagala ki ansikudde olutalo lwe mutamanyi yaman Gladiator entwa mumani kasooka ensasire muganda wange chicken muswaza n'abakikoze kati nga komanda mudogo muganda wange oli mwana muto kakkana agamalala g'okola bangi abakusooka baagakola bangi nnyo babikoze naye nessaawa tulina olwafa tubaliibwa osheeru nga nti bukyokola ku nsi kibaako amakungulu mujja kgenda nga mukuba abantu nga mumanyira abantu nga mweyita nti muli bakabi nnyo naye kiseera kigenda tutuuka mbe nga temukyasobola kikola nga muli balema sinakidinga n'okufa mwafa so obulamu bwaffe tulina bukuuma bukuumi kuba tuli baana bato tuli bavubuka bato ate muli baana bato kiwali kibamanyiza bantu kiwali kikubya muntu lwakuba takoleze gwe kyoyagala no abantu abo mwabasanga balina bebakolera naye simanyi oba bebatandika okukolera mmwe bali be baali bakolera baabakuba oshedde so basaba mwebereremu ekintu kyemukola sibirungi mujja bisasulira mudda katonda yajja basafu naye mwegendereze mwetereze muli baana bato bemukola sibirungi ensi yaffe atuli mu Uganda ate ffenna tuli bannayuganda leka omuntu oyo akolesha ekintu kyayagala tosobola kwemuka kakukola saba ate omuntu osobola muka kakukwagala abadde kyakwagala tebiba byampaka eshege kuba nawe okutandika okukwagala gwe nga gwe tewamukaka bukasi yali alina bayagala najja naawe nakwagala so mwebeereremu